Tukyali mu program kiri kitya nyongera okwebaza mwe n'abatwekomiddeko buli omu wonna wooli. Thank you so much for the love and support. Bali live ku Facebook comments zammwe tuziraba naye mwebale nnyo. Buli lunaku olwokutaano tukuleetera to omuyimbi wo gwe weenyumirizaamu gw'oyagala ennyo gw'osuusuuta era mu butuufu ng'alina byakoze mu music. Olunaku lwaliro gwe tulina era mu butuufu wetwogera essaawa eno ng'ate awadzi yazirina ez'omwaka guli oguwedde zonna yazikungudde era essaawa eno yalina 2022 yalina ne 2023 so far. So Fik, how do you feel about that? Okuba nti zina awards wakungudde awards eziwerera ddala. Kirungi. Kisa kya Katonda era ndi musanyu. Because award kufa abayimbi biba njakitwala ng'ebimuli ku bakazi. Kiraga nti omuntu asiimibwa oba abantu basiima kyokola. Then okwongera okwebaza abawagizi bange okunsupporting okuva gye tuvudde paka kati nze mpangula na award. Nzirabira ddala tulowooze nti bafaani bo be basinga okisudiya olowooza kiggwe kikubirako okuba nti zonna ozitwala nnyo. Yes, you have the music but at the same time mubaamu awards ezisinga okulaba mubaamu okulonda mubaamu okusaba abantu okwongera okusupportinga. Olowooza ki ekikuviirako okuba nti zonna ozitwala? Nkola nnyo mu mubali nguyina ekirala avuichi era abawagizi tebawagira muntu atalina music. Bantu baagala muyimbi ng'akola, bantu baagala muyimbi ng'alina music. So ndowooza nti nkola nnyo. Ekyokubiri abawagizi basiima kyenkola and then of course sobola kujjamu Katonda ne ttiimu y'abantu benkola nabo. Bwe twogera ku ttiimu y'abantu b'okola nabo baliwa kubanga mulimu abayimbi essaawa n'abatandika njogera nnyo n'abayimbi abato bangi nnyo. We mwogera ku ttiimu ebiseera ebisinga abayimbi abanene mwogera ku I have a team, I thank my team. Ttiimu yange ebeera mu bantu kika ki be tuba tutunuulira aba contributing towards the success of an artist. Kati omuyimbi nga nze nkola ne ttiimu y'abantu bangi nnyo. Mbeera ne nsobola okuba nga naba manager abawera basatu. Waliwo ba music promoter, nina DJ, nina photographer, nina style. Buli omu akola party ye. Buli omu akola party y'okulaba omuyimbi gwe mulaba. Okay. Kale awo wennyini we tukyali we tutunulira awards zino ezaawanguddwa eza zina. Nalabyemu eya best rapper. Mwabaddemu zabadde ssatu, right? Yeah, best male artist, best rapper, best rap song. Ndowooza muziwulidde era omusajja azitimbye bwat emikono gyonna ng'agitaddeyo neŋŋamba weewaawo. Omanyi there is a way you artist parade awards zino eno omuntu n'alaba nga kwegamba kiringa ekyokulya. Do you have awantu oyina awantu gwe wootimba awards ezo nga bw'ozitunako bw'oti owulira ddala owulira essanyu oyina otera zitimba? Otera ziteekawa? I have somewhere waka. Mu kisenge kyo? No, si mu kisenge mu ddiiro. Nibanja n'ebibeera ebimuli byange ne mbirabako nedaba nti nayimba akayimba bwe kati abantu baakaagala ne nkafunamu n'ekirabo ng'oggyeko ssente kuba ssente size buli kimu. Kale kankuzeeyo katono nnyo emabega. Fik, olunaku lwo singa oba otandika olunaku olw'omuyimbi new life as an artist olutandika otya otambuza otya obulamu within a day? Obulamu bwange buli so boring. I don't do much. Ng'oggyeko music. Sobola okubeera ewaka. Ng'oggyeko ebintu ebiri basic nti omuntu alina okunaaba, okulya, in a day, okwambala. Ndowooza kyamaanyi kye nsobola okukola kuyimba. Genda mu studio na studio ewaka. Bwe mmala ebyo byonna ng'obiggyeko nina okugendako mu studio nina ozannyamu ku FIFA nina okufuna leisure time. Tewali kyamaanyi kisingako ekyo. Watching movies of course. Yeah, that's all. Okay, so olunaku lwo lubeera bwe otyo bwoto kyetooloola nga kyekimu. Weebaka ddi? Neebaka sometimes ekiro, sometimes emisana. Bwe buba misana tutunulemuko emisana kale obudde obusinga percentage esinga bwe bakwebakamuko misana nga lwowumudde otera kuwumula ssaawa meka within the day? Ssaawa nga
ndowooza obudde bw'okumakya obwo bunkaluubirizaamu kuva ssaawa ga 12 paka 6. Era omuntu singa akkubira essimu mu obwo obudde ayinza obutakufuna? No, kisinziira oba nina program oba sirina. Bwe nina program nga nkimanyi nti nina program ojja kunsanga nga ndi awake. If I don't have a program and I don't expect any, nsobola okuba mbudde obwo nga neebasa. Kakati obudde bw'omuntu guno bwe twalaba gwatimba obufuna ddi? Alwena waliwo omuntu gwatimba ku Valentines? ntimba abantu bangi. Fik, that day ate kisinga okunyumira engeri gye following on social media. Bandi awo Valentines, you know, wali obaddeko n'ekifaananyi ky'ekirungi, you're thinking about the time of posting, ogamba nkiteekeyo ssaawa bweziti, oba mpostinge bweziti, so mbandi awo mpisaayisa ku Instagram ngenda olaba nga nnengera omukyala n'omwami, kale mu ndowooza eyange bwe nti we nakitwala nga nnengera omukyala n'omwami beekutte mu ngalo bakumba, opostinze ka video. It was very very nice video gye wateekayo, so nze mu ndowooza eyange kyandowoozesa nti ye muntu oyo gw'otulaze, gwetusuubira nti ye girlfriend oba ye mukyala wo. Ne leero mpostinze mbadde ne Spice Diana postinga nnyo nga ndi n'abaka. Kati twogere ku oli specifically oyo tumuyita tutya, kale feva in-law aba Facebook oyo mukwano gwaffe. Mu ngeri ki? Mukwano gwange. Asukkawo wano kuffe basista bo ne bakyalibo. Mukwano gwange ow'omunda. She's part of the family. Yani kyali wange sagala mwogerako. Oh my God. Anti oyinza osalawo n'ogamba nti aleero erinnya kandyogere. Kati tumuleka abeere ne alabika bulungi ebyaddala bambi, alabika bulungi. Okay, kati awo wenyini wetukyali Big Clara bateekamu ensimbi, nyongera okwebaza gwe nakyatwekumiddeko. Ndi ne Fik Fameica tumukwatiriza mu budde bwe obutali nti ali too busy, nti oba ali mu studio, nti oba akola music, wabula obudde bwe obw'eddembe. Era Mukama atukoze bulungi nnyo nti abutuwadde, kuba si buli omu nti munnange obudde asobola okububawa, n'asazawo kubanga tuwa obudde. Era gwe mulundi gwaffe ogusose omukyaza wano ku program eya Kiri Kitya, era kyova olaba ndi musanyufu nnyo okubanga ntudde ne award winner. Wetwogera Ndi musanyufu nnyo mbadde njagala twali tetukubira amasimu, mbadde njagala okujja okukyalira ku bawagizi bo n'abawagizi tunyumye. Wow.